Oweekitiibwa nkulamusizzaako ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda bonna mbalamusizza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati nze ndi silent listener wano e Saudi Arabia as usual. Omukyalo oyo namuwuliriza naye Mukama atusaasire. Tetumusalira musango n'abakulu bano tetulina abasalira musango kubanga bye bakola tebabimanyi. Kyennyinza okugamba. Kaakati wennyongerera ku ky'omukyalo ono, abaana abamu balabika tebaabasomesa nga bagenda kujja eno kubanga waliwo companies ezaali zisomesa abaana ng'era zikugamba nti woba oli mulokole teweerabira mu nsawo yo n'ogenda ne Bayibuli ne wekaba kati ni weekati bali tebaagala kugirabako wadde ogikwatako wadde ogiyingiza mu nnyumba yaabwe. Olaba abaana abakatuliki we bajja eno oba midaali gyabwe oba biki ebyo bye bambala mu bulago, amugamba akyeyambulemu nga tanaba kuyingira mu nnyumba ye, okiwulira. Era abamu babalagira okubisuula. Kati gwe n'okozesa amagezi go oba n'okikweka gy'okikwese, okitegeera. Naye baatusomesanga ne batugamba woba oyagala okusaba ng'oli mulokole, gwe w'otuuka eri kola bali bye baagala okole. Okusaba kuwabanga bakuwa luumuyo, linda wodda mu luumuyo, saba kaama. Katonda eyatonda eggulu n'ensi eno awulira ate ali wonna wonna we tuli. Era Bayibuli etugamba nti ensi eno ya Mukama n'okujjula kwayo. So ne w'oba osutamye ku ttooyi, Katonda w'obaako ky'omugamba awulira. Ne w'oba osiimuula, ne w'oba oyoza bintu, ne w'oba okola ki mu nnyumba y'Omuwarabu. Ekikulu kiri nti akamwako tebakasibye, yogerera mundayo, kozesa omuntu w'ow'omunda okusaba. Teri ayinza kutegeera kikyoliko, naye Katonda yeeka omuwaati aba awulira by'oyogera era akutegeera. Omukyalo oyo nga waavuddeko oyo nga waayogedde n'agamba nti Katonda ogenda omusaba ekintu nga ye yakitegeera dda nti olunaku weeruti gundi oyo ajja kunsaba waati ne waati. So buli kye tukaabirira Mukama ye aba akimanyi, lwakuba nti tuba tutuukiriza kubanga ye awuuza nti oyagala nkukolere ki. Ne waakulaba nti oli mulemu oba oli muzibe, ye akuwuuza ekibuuzo n'akugamba oyagala nkukolere ki. Kati gwawo n'omugamba nti munnange kino na kino na kino na kino, naye kozesayo inner person, okitegeera. Kubanga era Katonda ali connected ne inner person okusinga guno ogubokisi gw'omubiri guno gwe tulaba ku ngulu. Kaakati omukyalo oyo obuzibu we yagwamu yabwesuulamu. Oba baali tebamugamba nti munnange abantu b'ogenzeemu bantu bazibu tebakkirizaganya na nzikiriza ndala zonna. Bo bamanyi nti eddiini lyabwe lino ly'eddiini buli muntu yenna ly'alina okusaba, okiwulira. Abamu babafuusinga okuliyingira, abamu n'ayogera naawe bulungi, we mukkiriziganya tewali buzibu, naye tayagala akulabe nti osaba mu ddiini yo ng'akulaba oba akuwulire ng'omuleekaanira oba ng'oyimba oba ng'otaddeko lediyo. Ebyo tayagala. Kaakati omukyalo ono kye yali akola
yali akoze kikyamu mu maaso g'abantu bano era kivu ennyo nnyo nnyo gye bali bakulabira ddala ng'omutemu yawona na buwonyi yawona kubanga singa bamukutulako ensingo ne bagisuula eyo singa kati envunyu sezimweyagaliramu naye Katonda omulungi oyo ow'ekisa yamuyamba n'amusaasira. Bano si be bantu oba tebaagala wadde okuwulira ku linnya erya Mukama waffe Yesu tebaagala libakola bubi nnyo 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 nga gye nkomeeza. Nze wano wendi nsaba era nsiiba okitegeera naye teri ebbanga lyemaze eno teri akimanyi wadde mu maka gano n'olunaku lwemba nsiibye teri alumanya okuggyako nze kennyini ne Katonda wange era nensiba bulungi nnyo nendumalako nensiwulukuka ku ssaawa zange 12 naye nga tewali ategedde okitegeera. Oli waaba yagala okumanya nti leero omuntu ono alabika teyalidde emmere ye omugamba munange kyayi namunywedde obudde buyise so mbadde nkyali mu kufu emmere njagirya eddako okitegeera n'omubuzaawulizaawo naye we tuyingira mu kusaba n'okusiiba tukyankalanya ebintu byawe ebyobuwangwa byawe bikyankalana ne wooyita obuyisi n'oyatula erinnya Yesu likyankalanya ebintu byawe baba balina ebyawongo mu nnyumba so kyova olaba nti tebabyagala tebakyagalira ddala era buli mwana yeena oba buli mukyala yenna gyali nga yayatula nti Yesu ye Kristo ye Mukama we ye mulokozi we asabenga Mukama kuba naye bali kutwala mukomera ne bakusiba amagulu ne bakusiba enjegere emikono n'amagulu akamwa kano Katonda yakatuwa nti kasigala kalamu so oyinza okakozesa nga weena oli musibe bakusibye enjegere naye nga akamwa kano oyogerera mundayo using your inner man kikola amakulu okusinga okuleekaana kubanga Katonda waffe ne bwoba toleekaanye yaaba amanyi kyolowooza nga gwe kennyini tonaba akimanya kati abaana beebeerere mu boona yoona gye bali ng'omwana yajja okola mu bantu bano naye nga mulokole teyeemulisa asabe Mukama ayogere ne Katonda we Mukama we kuba kusaba n'okusiiba siiba nga tebakutegedde ate ne wooba ng'oli mu kisiibo wakati Mukama we ayinza okujja n'akugamba kwata ekintu kino tesitingeko olawo bakiwona togaana tomugamba atali nasiibye no kwata tesitingako olumala okutesitingako genda mu maaso n'ekisiibo kyo Katonda aba akulaba. Nze ge magezi gempa abaana temulekeraawo okusaba temuzikiza naye musabe Mukama kubanga Katonda yekka ekintu kino yakirimu era kasita omweriipako n'osaba naye Mukama n'oyogera naye wona wootambulira kasita obanga okozesa ina pasoni wo mundaayo Katonda waffe waali ku lwaffe naye kasita oleekaana ebyo oli bireekaana ng'ozeeyo ewaka eno tebaleekaanirayo ebyo oba okosa ebintu byawe okitegeera ekyo buli mulokole yeena waali akimanye nti we tuyingira mu kusaba n'okusiiba abantu bano tukosa ebintu byabwe by'obuwangwa byawe okitegeera yeena okwatula owatuzi erinnya lya Mukama waffe likosa ebintu byawe kubanga gwo muliro ogwokya kyova olaba nti tebakyagalirako ddala so oyo omukyala namulabye ng'alajjana naye neebaziiza Katonda era nayimusiza emikono neŋŋamba Mukama yeebaziwa olw'obulamu kuba abantu be yakoleramu ebyo baali balungirungiko kyenyinza ogamba naye singa yasanga bali abazibu singa bamuggyako omutwe immediately kale ne gyali yona oba ali mu kuwonaawona oba ki asigale nga yeebaza Katonda naye Mukama era abasobola omuyamba bambi bamuddukirire bamuyambe naye okusaba abantu beeno saba Mukama
ojja kuyitawo bulungi nnyo Katonda wajja kuwuliriza akukolere byonna by'oyagala akulwanira entalo akole buli kimu ne wooba okutula njegere ne wooba okutula bikutule mpola mpola mukaama Katonda waafe awulira mu buli ango abeerawo mu buli ango abeerawo tewali gamba nti ojja munoonyeza wano nti ate sooka otunula eno lyoka omufuna oba alyoka akuwulire no ffe Katonda eyatonda eggulu n'ensi eno buli wonna w'oba oli kasita omukoowoola abeerawo ng'awulira so byebyo Mwami Kadaama TV nkwagala nnyo nsiima nnyo byonna by'otukolera kubanga bambi olwaniridde abaana kyokola kinene era Katonda omulungi oyo gwe twakiriza bambi akusanyuse akwagale nga gwe wootwagala akwagaliza ebirungi nga wootwagaliza ebirungi olwaniridde abaana b'eggwanga ogezeezaako nga gwe omuntu tosangika naye Katonda omulungi oyo nsaba busabi akuwangaaza kwongera obulamu buli wabanaabeeranga wakupulaaningira enkwe zaawe zonna Mwoyo Mutukuvu azikaakanyenga oyitewo ziryoke zituuke buli mitego gye banaateganga bo bennyini bagigwengamu gwenga wayiseewo dda kubanga tukyakwetaaga n'abaana abalala bakyakwetaaga bangi nnyo bali eyo bakwetaaga naye okoze mulimu munene nnyo ogutakoleka kubanga oli ne waba akuwadde miliyoni 1,000 omulundi gumu ozikozesa ne ziggwawo ne weetaaga endala naye omulimu gw'otukolera mulimu munene nnyo tegulabika n'amaaso gano ag'okungulu gokka naye n'amaaso ag'omwoyo bambi musajja gwe Mukama akutwagalire akutusanyusize akutuwangaalize agaziye pulaani zizo zonna famire yo ajagale agikolere kyonna kimusinga okwagala mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu beera bulungi bye bye